Just okubera nga I don't know you. It's your job to over your management to promote you more. Sensitive, so emotional. I can't deal with someone who is emotional. Biswanka. Walaika tuveyo. Hasta kulabi olwaleero. Don't be sensitive. Learn and work upon it. That's why. Chisoboka okubera ng'omuntu nga chisoboka. Don't cry about it. Laika Music wamu ne Biswanka bayombye live ku radio station. Live nemala okuggwako nga broadcastinga ne bagenda mu Bulango nga bakyayomba ne bava mu Bulango nga bakyayomba. Show yonna bagimazeeko bayomba. On top of that ne program neggwa ne badda outside nina ne baddamu okubeera nga bayomba. Nga ki ekibayombya? Laika Music baba kyaziza ne Biswanka nga onogamba program yaffe tukyaza abayimbi naye nga musobola oleeta abayimbi nga babiri oba basatu nga mulaba ba Galaxy oluusi baleeta abayimbi bataano ne bakubaganya ebirowoozo oba ne babaako ne boogera. So bano baleese Laika Music ne Biswanka. Laika Music bagenda bamubuuza ono omumanyi ko ye badde simumanyi. Ayo wabudde olutalo. Biswanka ng'agamba nze omuyimbi w'eggwanga ogamba otya nti obadde tomumanyi kijja ekyo ekyaviiriddeko olutalo. Naye kaakati Biswanka kankubuuze omuntu okubeera nga takumanyi musango okimanyi tuli mu ggwanga erya Uganda muneno nga mulimu omuntu atamanyi Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Tuli mu ggwanga muneno ebyo bikolera nnyo naddala kwa celebrity by the way balina mentality eyo nti buli omu akumanyi nti bammanyi bakumanyi. Na wano wenyini mu Kampala abantu babeera busy abantu tebalina masimu nga badda mbu bakumanyi. Laika Music yabadde mutuufu ogamba mutakumanyi ate si mu bubi yagambye mbadde simumanyi naye kati wali waneno mutegedde Biswanka si musango omuntu okwe nze SMX wendi by the way bangi abalina mukulaba neno story nga tebammanyi. Waliwo abagiranga gwe mulundi gwabwe ogusooka okulaba akavubuka akalungi akagoggofu nga nze ddala ng'abadde tebammanyi okitegeera bulungi nnyo. So kankutereko olutalo luno nga lwagenze mu maaso naye nga sinabeera nga ndukuterako kankusaba subscribe nga ndukola SMX Media tojja kwerango misinga updates nadda nanga zino. I don't know you. Just okubera nga I don't know you. It's your job to over your management to promote you more. Sensitive, so emotional. I can't deal with someone who is emotional. Biswanka. Walaika tuveyo. Hasta kulabi olwaleero. Don't be sensitive. Learn and work upon it. That's why. Chisoboka okubera ng'omuntu nga chisoboka. Don't cry about it. Just that's why tebamumanyi osegerera ezanga chikuterawo line n'onyiiga kati n'oyomba. Bino tebiri oli ku top 10 ku bayimbi ba Uganda. Kugamba kuba top abalikawa yakoza mni nagezo omukuba oli namba mmeka sijja kwewa namba nze just need top artist. Ndikubanga ngoli muyimbi ngogamba tomanyi muyimbi abakabi ba top then just sobera toli updated kitegeza ne music tojja kimakinga. I nakebedde ko music way nakebedde ko music way. She has a long way to go. No, you have a long way to go because you're crying about every little thing. You're crying about every little thing. Really bigger than your entire I don't know you. It's the truth. It's the truth. I don't know you. I don't know you. I don't know you. It's the truth. One song of mine is bigger than your entire catalog. I'm my personal manager. I'm my personal manager. I'm so big. I'm booked everywhere. Are you booked? Do you get booked? No, I don't need. Do you get booked? You know where I come from. You know my background. I don't know. I don't need to know. Maybe I don't need your bookings. Maybe You look like Randy. I don't need your bookings. With your tears, you will not manage. What will you do You're to me? crying about I'm so big. I'm even stronger than you. How are you I'm a woman, and I'm a woman. So you want to beat me? People abuse me. You just want to beat me. You just one thing, you're crying.
Be strong. Be strong. Be strong in this industry. Don't be a cry baby in this industry. Don't be a cry baby in this industry. Don't be a cry baby. Be strong in this industry. This industry is not about crying all the time. When someone tells you something, you listen. You listen. Promote your brand better. Promote your brand better. And today, you will start